bannamawulire na Uganda mwenna tuli wano okwogerako abatujju ba ADF abazzeemu nate okuyingira mu nsi yaffe Uganda, era mujjukira bulungi nti omwaka oguwedde 2023 mu mwezi ogw'ekkumi waliwo abatujju ba ADF abawerera ddala 10 nga bakulemberwamu Kamanda Kamusu n'Enjovu abajja wano ne batta abaana baffe abeerubiriha ne bookya n'essomero era ne batta abalambuzi baffe abaali wano mu Uganda mu disitulikiti y'e Kasese ne bookya mmotoka era ne bagenda mu disitulikiti y'e Kamwenge nayo ne battirayo abantu baffe. Okuva olwo gurupu eno abantu 10 Kamanda Kamusu twamutire Kamwenge, Njovu ne tumukwata era we twogerera bino aweeremba n'emisango gy'obutujju mu kooti zaffe. Akagurupu kano oba akakulemberwamu Kamusu n'Enjovu bonna baggwawo, naye kati tugenda mu maaso n'okulaba nti tunoonya akagurupu akalala ate oba akabinja akayingidde ensi yaffe nga kava mu Congo era katumiddwa kamanda gwe bayita Abu Wakas oba gwe bayita Ahmed Muhammad Hassan nga abatumye okukola obulumbaganyi bwe bumu nga Wakasi ne nga Njovu na Kamusi bye bakola. Tugenda maaso n'ebikwekweto mu Congo era bino bye bakola tebijja kutulemesa ate okubakuba mu Congo naddala mu bitundu by'ekomanda ebyesudde kilometers 146 okuva ku nsalosalo zaffe ne Congo. Abu Wakasi tusuubira nti yasindise omu ku bakamanda be yatudde nabo ne bakola pulaani z'okutulumba nga mwe muli Muhammad Isa Wakasi nga bwe nabumalaze omulenzi ono Muhammad Isa nga yono waliwo omulala gwe bayita Amigo Kibirige oyo yono wabaawo n'omulala gwe bayita Muhammad Lumisa ono yatera okubanoonyeza ensimbi okuva mu mawanga g'ebweru. Kuliko gwe bayita Nasa Hamidu Diru ono mulwanyi mukulu mu ADF era abatumye yono omusajja mu Tanzania gwe bayita Ahmed Muhammad Hassan naye nga yeeyita nnyo Abu Wakasi. Twategeezezaako bannasecurity bannaffe pulaani zino era security zonna groups zonna ziri ku alert okulaba nti abatujju bano ate abazzeemu okuyingira eggwanga tubamalawo ekiba kisoboka tubalemese pulaani zaabwe ze bazze nazo, era twagala basuubiza nti okujja mu Uganda okukolerayo obutujju kati osasula bulungi nnyo kubanga n'abo bonna bagezezaako okujja tebaddayo. Tukubira omulanga bannayuganda okulaba nti beekuuma nga naffe bwe tubakuuma okulanga ekintu kyonna kye balaba nga tebategeera bulungi ng'obusawo oba emigugu gyonna n'okulaba nti baba balabuli omuntu gwe bayikengera oba mu kyaki ng'omwoyo si kyaki membawo gezaako okutubuulira nga bannasecurity okulaba nti abantu bano tubanganga nga tebannaba kukola butujju ku bantu baffe. Abatujju ba ADF bakyayagalira ddala okulaba nti bataataaganya emirembe mu ggwanga nga batusindikirayo obubinja obutonotono okujja okutta abantu naddala mu bibuga byaffe
mu masinzizo, mu masomero n'ebitundu byonna bwe tubeera tukungaanidde oba gye tugenze okulya ku bulamu. N'olwekyo bannayuganda babeere beekengevu nnyo okulaba nti tusobola okumalirawo ddala abatujju bano, kubanga eri mu Congo wabakuba mu sectors 3 kati ne bagenda mu yokuna eyo eya Kamanda, nayo enkambi zaabwe tuzikubye n'ennyonyi zaffe ennwanyi, yadde kati bagenze wala bagezaako era bakola nnyo okulaba nti bafuba nnyo okulaba nti batta Abakongo omuwendo omungi. Naye nga bwe twakitegeerako President owaffe n'ow'e Congo bakkirizaganya bataasa Abakongo abatujju ba ADF nga nabo bwe tugezaako okubamalirako